TikTok mu Uganda mye. TikTok mu Uganda egenda kubanga eggalirwawo essaawa yonna. Oluvannyuma lw'abantu abakulu mu ggwanga lyaffe erya Uganda okuvayo ne bagiwaako complain nti guno omukutu gwa social media tetugwetaaga. Olw'ensonga nti mu kifo ky'okukola ebirungi gukola bibi byokka. Era nga waliyo abakulu mu ggwanga lyaffe erya Uganda abaavaayo ne basongamu app eno olunwe ne bagamba eyinza n'okuba nga ebba ebyama oba esomola ebyama by'eggwanga lyaffe erya Uganda nga weeweereza mu mawanga amalala agatwetoolodde ate agatulinako obukyayi. Awo nno baamenya eggwanga ng'erya China n'Amerika era ne batuula bakirowoozeeko lwaki guno omukutu gukyasigalawo. Kati nno Kinyana Mpindi Jojjuzi waneeno ku lunaku olwa Idi Shehi Omulamba ate era nga mufti omulamba ow'eggwanga mubajje nga we mumumanyi bwe yavuddeyo n'ategeeza nti omukutu gwa TikTok tetulaba nsonga lwaki gukyaliwo guggalwe mu bunnambiro tekyasanyusizza Bannayuganda. Bano baamubuukidde bali mu mulya buswa bamukutteko bamugoyaagoya bati anaagenda okugyamu ejjoowowe ng'agudde n'eddalu anti abaana bakala kasooli abantu bavumye oli ababba TV personalities bavuddeyo abakungu abamu abakozesa omukutu guno bavuddeyo abaana abaawano ewaffe ewaka bavuddeyo ne bamugamba gundi ffe tetusiriwalirako omanyi biki bye tufuna ku mukutu guno mwe muli no Flora owa Galaxy TV naye yavuddeyo n'amugamba munnange Seeka sooka otulekemu bino wooba tobitegeera biveeko ye after all Shehi Omulamba mufuti obwa onona ki ku TikTok ogyeteaza ki y'abaana bato kati wenjagala okumanyira gwalaba akatambi kano okirowoozaako TikTok bagijjewo oba nedda gwekugasa ki ogifunamu oba togifunamu inze naawe yenze Sheila Adita tula akatambi kaneeno naye nkusuubira okuba nga osubscribinze okutte ku notification bell nga buli video yonna gye nteekayo ekutukako bulungi nnyo gwe kyolina okukola commentinga imanye endowooza yo ku butambi nga buno bwenteekayo likinga sharinga ate era mu abaagala okunkubirako insiba mbategeeza nti ku Facebook page kwendi nkozesa Sheila Adita page ku TikTok nina accounts eziwera 3 ate nga no zitunda ninako Sheila Adita page Sheila Adita 1 ne Sheila Adita jango negateko ku Instagram inkubirako mfollowinga ku Instagram osobole okunkubira esimu njikwate ne ku Snapchat kwendi nnyo katubatereyo obutambi obumu obw'abana Uganda nga kye bali mu kukola mufuti mu bajje bamugaye ffe totusiriwalirako wacha wewe tetwagala kumanya ate era tubere nga tukomawo nali njagala giryamu ssente naye ne simu yange natandikira okukolera video ensi nentegeera ku TikTok wesebo okere encho yimirire emimba lyo vevenge nti TikTok bagijjewo kuki sek mubajjo sibanyi kicho tunonyako oleke entalo zo wakudete zikumala omazo okuwakuleta okwasiramu tunze buli kimu masjidi yoku William tebajigala nibajigalira kugwe ku order z'abasiramu tebakyasala mu nyumba ya Allah abasiramu bakoleranga ibada bajigala ku mikono jo gwochaina kyogera mu nsi netunulira baseeka abakyatambula ne mubajje ne neewunya nze gwolaba wano nali njagala nnyo Seeka Bosa ne Seeka Bosa mwe mutambula ne mubajje baseeka abatabuliki tetuli basonyiwa bwe bubanga obusiramu bukeera enkya ne butugamba nti man tashabbaha ala qaumi fahuwa minhu omuntu yenna yeefaanaanyiriza ekibiina aba wa mucyo nti bwe naatambula n'ababbira nja kuba mubbi ng'obusiramu bwe butyo butugamba Seeka Bosa n'osigala nga mukyateetera ne mubajje ku bintu byakoze emali y'obusiramu yonna gy'atunze ensi yonna ng'ekaaba nga gwo kyatambula naye Seeka Bosa mutulimbinya abatabuliki tetuli basonyiwa amusodi ebyo nze si bigambo byange era sisuubira mufuti kunnoonya mwekyo inkusaba n'obwewembefu munnange mufuti mubajje inze tonnoonya era tonjogera nako kansabe na Mukama akatambi kano kaleme kutuukako kuba otherwise oyinza okugamba n'oyo omwana ow'obuwala avudde mwana eyimbemu naye avudde yankolera obutambi anvuma hello hola sikuliiko I'm just giving my opinion as a Ugandan nti ffe munnange ffe ba young generation munnange ffe mikutu gino tetugiriko for showbiz tetugiriko kubeera okukwasamira okukukola bu video olw'okuba nti tunyumirwa nnyo okukwata amasimu nno some of us we are on these apps olw'ensonga we are trying to earn a living which living you people as our leaders ze mutatuwadde
temutuwadde mirimu gimala. So we are trying to look for a living in one way or the other, in any way that is possible. Ife tugenda kubanga tukozesa emikutu gino, 1 ku expressing ourselves, 2 tugenda kukolirako emirimu, 3 tugenda kukolirako advertising ebintu byaffe bye tukola, oba tutunda mibiri, oba tutunda bitundu bya kyama, oba tuwemula, oba tuzina bimansulo, oba tuvuma abantu, tugenda kubeerako. Ekirala, emikutu gino, it's you who has a problem n'omukutu guno. Ky'olina okukola gwe kukkera ku makya, you sit down in your office, wandiika ebbaluwa, oteekemu ebyo byonna ebikuluma by'olaba ku TikTok, ogisindike ogambe nti bannange, according to me, ABCD kinnuma ku mukutu guno ogwa TikTok, I prefer not to be published. Tujja kubanga tukimanya. Naye bwe as a one person, you cannot come out and stand for a whole country ng'ogamba nti omukutu gwa TikTok bagujjewo as who. You're just a mere mufti. Ye kila mufti okola mulimu ki? In our country okola mulimu ki? Omulimu gwo gwakutebankanya ddiini, of which nga n'eddiini yakulema. Kati toyina kututegeerera ki kye tulina kukola. Kuba muze abantu abagagga abamu bansobera. When you sit in your private jets, temumanya ffe abali mu economy ki kye tulya, temumanya oba tusamba ku binnya, oba omuzira gutuyitamu, oba tetulidde, oba tulidde. Mwe as long as you're living a life of your own, mwe temumanya ffe betubulira. Togenda gaana mwana akeera ku makya n'agenda mu owino n'atembeeya obugoye bwe, n'ajja n'akozesa essimu ye okutandika okulaga obugoye obwo abantu bajje bamuwagire. Togenda gaana young artist agezaako okuraisinga eddoboozi lye abantu bamumanye, atandika okukola ku ssente, okutandika okudda ku TikTok okuyimba ennyimba ze olw'okuba gwe togyagala. Tosobola kugaana mwana muto ayina talent ey'enjawulo, maybe talent y'okwogera, talent ya comedy, okujja okukolirako ku internet ebintu bye, kubanga eyo yonna ali mu kukola advert, ali mu ku advertisinga brand ye. Togenda kumugaana olw'ensonga ffe si mwe mutuliisa. Mwagaana okutulabirira, mwagaana otuterawo emirimu, mwekkusa mwekka ssente muzibba muzizza mayumba gammwe. So if you're saying nti omukutu guno guveewo olw'okuba nti guleeta ebintu by'otayagala, gulumya gwe wekka. Ffe tulina abaana bangi bafunyemu mwegyo emikutu, abaana bafunyeeko emirimu, abaana bafunyeeko emikwano, abaana bafunyeeko ssente, abaana bafunyeeko scholarships, abaana bafunyeeko opportunities nnyingi nnyo. Olw'okuba nti gwe mu family yo whatever you need okiyinaawo, gw'olowooza bwe kiri ne ku side yaffe endala. Tubadde tusaba ate emikutu gino eno bagiteekeko guidelines ng'abantu abakulu nga mmwe temulina kugibeerako, you sit home musigale ku TV zammwe. Ffe tumanyi ekintu ekibatawaanya. Mugenda ne muddira ebintu by'eddiini ne mubiteeka mu bintu by'obulijjo. Eno nnomo ddiini, eno ddiini budiini, teyina nnyo kyamakulu kiri awo. You can prefer okugibeeramu oba okugivaamu, temugitukaka. Ye lwaki oba otukaka eddiini? Nze ndi mwana wa nnyoko nno, abasigadde baana ba kitawo nedda, lwaki obakaka bayingira eddiini yo? Oyina kubeera exemplary as a leader iffe tusobole okukugoberera. Ffe tugoberera mmwe bakola birungi, wabula togenda kukola bibi ate otuyite tukwegatteko. Kati tubadde tusaba n'obuwombeefu mu ffuti. Ffe tetwagala kukuvuma, twagala tukukwate bulungi ng'omuntu omukulu, naawe tukwate bulungi ng'abantu abakulu, kuba saa zino buli omu yeetegeerera. Nze nkira ku makya ne nnoonya ssente zange ez'okulya, nze mmanyi w'ensula nsasulawo ntya, nze mmanyi abantu bange mbalabirira batya. So in that case I don't expect a mere mufti to come out n'oŋŋamba ate TikTok mugijjewo olw'okuba abaana babeerako bakulyako ebitalina kolebako, baseeka bawaako yirimu enfu, batwale mu muzikiti gwo. Bw'oba toyagala yirimu ezo ziwulira on social media, kola platform eyiyo nga kwe kugenda okubeera yirimu yo. Bannange nteesezza bubi. Twesange mu comment section yenzize Shida Adita.